kale kusema official najo sinzire kubanga tulaba subscribing ku mukutu guno osobola okufuna video ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangalira mbitundu byensi tukwebaza okubeera nga twegattako mwebale kubanga ate mutambula naffe yonna gye muwangaalira. Banaffe aba Almutawa Enterprises Limited batunda ttaka ku bukadde 10 ofuna ploti eneekyapa. So banoonyeeko aba Alhila Holdings Uganda Limited basima bioregister tanks okutegeeza nti wera okubanga bakusimira bioregister tanks banoonyeeko bajja kupanga bakikkolera ku namba yaabwe ey'essimu obasanga. Ate aba Rosemel Beddings abakolagana bya mu kisenge byonna ogenda basanga kasubi nga bava ku bitaala booti ng'agenda Nansana ojja kubanga basanga. So yitayo osobola okubeera nga ate ofuna eby'omu kisenge bulangiti masuuka pilo cases n'ebirala bingi nnyo ojja kubanga ate obifuna. Ate online business yenkola empya ekuyamba okubeera nga twefunira online gigs omutimbagano bagamba naddala mu abali mu Bulaaya awo abali mu America nga mubeera busy tofuna na budde buwummula. Online business is a way to go. Kati kola genda ku www.mymarimbo.com ojja kubamanya ebisingawo ofuna omunoonya Jamid Mentor ku Facebook ojja kubanga ofuna ebisingawo oba enamba ya +44. Kale brand shoppers mugenda basanga wa genda kansanga nga kutipati mazima mall ojja okubasanga batunda ngoye zaabo nokuba kulumba 12 na buli kimu ebaana bo kye beetaaga ojja kubanga atokisangayo. Ate banafa Brain Paris they and body primary school basanga Bukalango twalayo omwana wawe nga tebama kusomesebwa mu kubangulire afuka omuntu obw'obuvunaanyizibwa. Twandiika ku share olunaku olwaleero era nga tukyali katawana wetusinzidde wetunyumiza emboozi era nga nina muganda wange Kajjoni ogamba otya nsanze okulaba nno mwebale kwasaganya mirimu kata ali atya oli wakubuuza nti kata ali atya nga gwamubeeramu kata ali atya kata si mubi kata si mubi naye kata anyumira nnyo okusinga omuntu eyajja okubanga like omuntu amanyi ennaku ye anyumira nnyo abajja okukola nga si badigize nnyo bwe batyo. Omudigize tamukolera tekigwa biki ebifuula kata okubanga omudigize takola like kyengeza kugamba nti gwoba oyagala masanyu kata si kifo kituufu eri. Temulina mabaala weegali, temulina biiki weeziri, temuli bakazi oba basajja mwebali ba baby girl ne bapapa mwebali, temuli sente mweziri. Ekigaana mbali bayo bye biyinza okubanga zempagi z'essanyu anti okubituukako waliwo space nnene nnyo eriggwe n'ekyo like ng'amabaala space nnene nnyo eri omukozi n'ebbaala. Oyinza omumaliriza ng'oli mukozi naye nga tosobola kugendako mu bbaala. Kituufu ekyo kisobola oyinza okukola naye nga tekigwa bulungi. Kale Kajjoni gwe nnina ono tugera batunyumyamuko okwongera okumanya engeri gy'atambuzaamu obulamu biki ebitambula gy'akolako n'ebifaanaganako ebyo. First of all wabala kwagala SB4 muganda wange kwagala nnyo blood wange najjo actually oba ndi kiyinza okumanya si TikTok nnyo kiri awo so sibeera nnyo ku TikTok kyamaanyi naye ndowooza nsooka okulaba vidiyo yo nga gundi yakwogeddeko ti ne Kajjoni yakoze bw'ati ogenda ku pages zo kati ogenda ku pages zo ngenda okulaba oyambadde amasati ga SB4 ngenda okulaba nga ku vidiyo zotekako logo za SB4 ngendo ningamba SB4 no yamukola ki of course bantu bane bafollow no yamukolera kyati no ddala omusajja. How did the two of you meet? Mu meeting amutya SB4 meeting yaffe era nga wegambye nti byali kale birimu Katonda ate nange nze ndi muvubuka ayagala okugattako. Nakola byonna binakola ng'obuvubuka nenezuula maama nze nesiba ku muntu agenda okunyongerako kaso kizuula nti yalina kyangattako ne kyemufunamu sikutamuze nekiba kyetaaga kuteeka mu kyalo nsindika ekikyo kikola kuba mmanyi connection kitegeeza olira situnula wano gezaako tunula eri mu maaso. So
mulinkingirako online ng'olaba video ze wamumiitingako SB4 nali namulabako ne beerako katono naye Uganda naye okumumiitingira ddala tufuuka ab'omukwano ali Dubai eyo najja ne mukwano gwange mukwano gwange omu nankubira ku ssimu nagamba Kyali wange ali wano naye njagala muleeteko Kyali agamba olwo ategeeza SB4 Kyali wange yazze wano naye njagala muleeteko nange ebifo ebyalagirwa kuba Dubai gyentera okukolera kifo kirungi nnyo abamanyi Dubai Marina ogende Dubai n'otagenda SB4 ayina video gye namulabamuko nga yeekuba ebifaananyi ng'ali mu swimming pool ey'amaanyi neekuba n'ekifaananyi ng'ali wansi mu mazzi yali awo wammwe ngamba SB4 sente azigyewo ezo yali akubidde gwe essimu n'agamba jangu ompiseewo ku mulyango n'atatugamba anti kyegamba nti connection kintu ky'amaanyi baana abo batukozesezza ensobi ffe no tubeera ku bunkenke naye era ayinamu ne twekubira amasimu nego kimenti SB4 yakikuba ekifo kyabaddemu okirabye gawe bajje wasente kumba akubira bakajoni naye era ayinamu kubeera ssebo si buli omu asobola okutuukawo okay so nemusia mukwano gwange najja naye nga obimanyi nti obeererawo muno ne tusanyukamu ne mwagala ne njagala embeera ze ne ndaba nga tulina wangi we tuyinza otutuuka naye era nga tulina wangi we tutuuse naye so SB4 simuta so mwava ku mukulevo y'okubeera nga maybe olaba byakola owagira byakola ne mutuuka nga mulina bye mukwasaganya ababiri kubanga kati nange ndi mu media ate nga bw'omanyi tosobola kukola kintu omuntu omu SB4 ali waka nze ndi wano for example nyinza olaba story etambula kangambe ng'agikoze nendaba nga ekoze wano ekkata enganda nzeeyo olaba otya kwe tukola part 2 ku mboozi eyo ng'abantu be basigaddemu wano ndowooza olaba communication kyemmanyi kimugasa kuba ndi wano nze wendi ndaba ku ground obeerawo ku ground naye ate eri n'agamba okusinziira ku demand wano kiriwo ekiti naye nga kusinziira ndi wano kiriwo ekiti so ne biggwanga twegasa ffenna kale byebyo nno tutandikiddeawo ekyokubiri gundi omuyita otyawo nomwana olwo omuwala mati yazannyanga Ann Kadama I'm forgetting her real names yazannyanga Ann Kadama muyite Vanessa bamuyita Vanessa yes she's Vanessa Mwanyinazi nanywawo ku mboozi ya Vanessa naye sijjukira ku mwana mulenzi mu baganda muli related ne Vanessa saagala nnyo nze kunonooza bwe mbanga omuntu nakula naawe nabeera naawe amanyi ebiseera ebisinga ne baganda baffe tebatugasa nnyo okusinga ate abantu betusanze oba nkyogedde bulungi so si kirungi kusosolangana nti ate ono wa maama wange ono waati kyemmanyi nakula ne Vanessa ewaka nakula naye nalabaka vidiyo awo nga muli naye neŋŋamba oba oli boyfriend we Vanessa Mwanyinazi era mwagala nnyo kale mu biseera bw'obanga oli kata oba okola ki kata ndi musajja mufumbi chef watuweza ne pizza luli gwe mulimu gwange ndi proud kati eno ofumbira wa eno like kikyotegeeza eno ofumbira chef okola mu company chef company nze nga nze neereeta wano bakyogera batya sirina company yandeeta wano wabula nina mukama wange eyandaba bayinawe kyogera wano mungu okusooka so omulimu gwenkola ekkata nagujja ku TikTok teri yandeeta kata omulimu okusanga okujja ku TikTok otya nga bw'omanyi nti bino tukola bu video nze TikTok account yange nateekangako video za kufumba kuba nali sirina content oyo wakwemolera mu kamera biki ng'ebiseera ebisinga bimala mu fumbiro so nga oli wajja n'akola challenges za TikTok oli nga wajja n'azanya skits gwe main content wo yali wakufumba nga bu video bwenteekako kati nali ndi awo nga ngiruddeko nno tutte ebbanga yali World Cup yaliwo last year right towards our World Cup nina video gye nateekayo nga nfumba omuntu omu n'asindikira message n'angamba ayagala kukola business nange
anemerako nefunamu okutya ng'omuntu yenna neŋŋamba bizinesi ki kuba nali sifunangayo omuntu aŋŋamba kintu ekyo ku TikTok n'asaba ennamba yange naba nga aŋŋamba nalabye byokola naye byagala nja tubitandike wano ekkata nendowooza eya contact yali muddugavu yali musajja muwalabu by the way leeta nakizula nti yali mukazi naye nayogeranga na musajja ku ssimu aŋŋamba njagala ojje ekkata tukole bizinesi endowooza oba bano babisiyaga kuba engeri gye yanemerako nesirikamu awo kati naba nga ntetenkanya nanga mbuulira bwe bafumba kino oba oliawo nga kutereddeko olukubi ng'agamba nsasudde ekyo kyonjigiriza naye nga tolaba nakyo omuyigiriza just omukulira ebifaananyi n'omusindikira n'omugaa kirwakibawera oba oliawo nakuterayo oba oliawo nakuterako olunana paka bwe yantengula nenzijja ekkata so bw'ojja wano ekkata baŋŋambye simanyi jja kutereezaamu ekkata okufuna emirimu wano olina okuba nga olina kampani gy'okoleramu gwe wagambye tolina kampani n'okolera okikola otya anti kati nze najja direct nze mukama wange yanneereetera direct kati sezo okola mu kampani ya mukamaawo nkola sijja nagiyita kampani eno tulinga bapatana titukole kino ffenna okiga tutandikewo kino ffenna so sikiyita kampani kuba simanyi bwenyinza kikunyonyola naye tulina ekintu kyaffe tetwazimba so ogenda okujja wano wali ova Dubai nali Dubai walekawo omulimu okujja ku mulimu mu kusooka saasooka gulekawo nasooka nenzijja kulaba World Cup kuba yansasula naŋŋamba jangu olabe World Cup nga bwe twogera business tulabe bwe tugenda okukikola kitegeeza mu kkata yo as old as World Cup oggwa just nze yaŋŋamba jangu olabe ne ku mupiira biki twogere business ekigula nenzijja era najjanga ziraba World Cup naye nga tugezaako okuba nga tuteekawo emiwaatwa egyokuba nga tulina kyetutandika ne mukama wange wano ofunye mu social media oba nga olinamu omulimu mulamba so sijula complain how do you find social media generally naddala kuno kutuli ku TikTok gwe ng'omuntu bw'olaba ku social media ki ekijja mu bwongo obwo olaba kusanyuka olaba job opportunity gwe kiki kyolaba bw'olaba social media essaawa eno amazima gali nti muganda wange yenna ali eyo TikTok katale ka nsi yonna TikTok oteekako video mu dakiika 2 ngegenze mu nsi 10 kati nze social media naddala TikTok munansonyiwa bali eyo naye nze njirabanga muzadde wange kyova olaba saagala kukolera ku violence yenna ku media okwo naddala TikTok kiwa ekiti kuba yampa obulamu ekyusizza obulamu bwange bayinawe TikTok people baselecting content all content gola abantu bakola selection ya content namuntu bakola excuse me ngatina okutambula olinajja nazina olinajja neyeyambula nakola kininga bikola olowooza baba bakola nsobi kati buli muntu alina choice yeggwe newankubadde olina choice naye obulamu bwetaaga ekintu okubaawo amaanyi ne energy g'omalamu ebyo ofunamu ffenna tukola kufunamu obudde bw'omaliramu ekyo endi kiri kitya ffenna tutunuulira wasemba sikyo kiggwa kitya tuvaawo tutya tuzaayo kyewaka teri akola bukozi kunyumirwa bakulimba aba n'ekigendererwa buli omu aba alina ekigendererwa lwaki akola ekintu oba okitegeera so omuntu oyo alina choice yes naye kiggwa kitya content gwasooka okukola wakolako ow'okufumba then nokontera okugentera okulaba owazit bamutasifana konena wannaku ng'otambulira mu layini eyo byongambye byemu ku choice ya content gwasalawo okukola
kati nze ng'omuvubuka nezuula maana natomerako nezuula kati mu kwezuula amazima nako obulamu obw'okwerimba oba otegeeza kikati Simonze sisindika bulamu ngenda mpola kwata mpola buli kimu nze sigenda kukola kintu kukusanyusa nzire eri nkaabe nabikoowa sirina kye nafunamu nze nzije wano ku kamera nkulage nti ndi wakabi ate nze nzireyo ewaka nwanagane ne renti nwanagane ne biki ebyo obulamu nabukoowa wabukoowa n'odda ku buliwa ndi straight serimba kyendi kyekyo kyendi bwentyo bwendi sifekinga bulamu abali ku TikTok balimba bayitirivu ng'omwanyi mu real life n'ongezaako n'omugana ekituufu buladi wange bino bwerimba ng'omanyi bw'obeera ng'ozzeeyo bwerimba biveeko abantu balage ekituufu kikyoli ogenda kufuna abakwagala ku mbeera eyo osanga manyi naddala TikTok nayo yafuuse industry egruminze bastars baayo enawaffe gye tuli kikkirizibwa mbu tatabaako kifunyiro tabaako fault lwansonga nti every time you display your phone. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Essimu 0753 319 466 oba 0705 417 993 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59. Eno nene leero lwansonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobula bw'oliya kuma tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejjatuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa ennamba ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank ba omalamu amaanyi no followayo kati kyokulaba nti naye kajuni wobo oli mu kwogera about TikTok kugamba nti ane ba followers be bati ku TikTok kakati buli boyambala obulamu obukulabisanga fala oyinza omalizanga abantu bafollowawo okibaliisiza omanyi nti omuntu gw'ofunye mu mbeera bw'etyo tabeera lweyo gy'oli kigambye onoonya omuntu owaddala buno obulamu bwaddala plan biva ku bino omusima ya content njagala gundi andabe waako eki life is real life si firimu bino byaddala ogenda laga omuntu nti ndi wakabi wano akusanga enkya wali oyagala okudduka ogwe mu motoka olw'okuba omwekwe osegenda okubeera owaddala kikuyambye alala nziruka
nzirukira dda sirina tension blood. Sirina tension nti nkole kino gundi wali. Sirina tension. Joni gwolaba, Joni oyo gwolaba, yoyo yenze. Era ne bennina abakyaliba nkimanyiba ddala kubanga sirina we malimba kiki. Toyina we bakanikira. Si bakanika. Wafuna kwalaani. Bafuna kwalaani. Kubanga bakyalibe nafunamu eri embeera ey'okwerimba. We nali mbeetaaga walayi bandekawo kuba nabalaga ekituufu, baamanya ekituufu kye nali. Ati basaayimirira. Birabibyo. So, ebyo bya fake life blood wange sinabikoowa. Noni yali aŋŋambyeko olaba impression at times society bagamba nti etambula ku impression. Ekintu ky'oguza abantu, the life that you say to the people n'engeri gye bakutwalamu. Kyova olina n'akusanga n'agamba nti wabanga mukyala nti omukyala w'oba onoonya weeteekemu ssente wonya bulungi, labika bulungi. The way you present yourself kigenda kirina kye attracting the people you want. You can't attract the people you want in your life nga you're looking opposite. Bameka ababeerayo, olinayo obujulizi abanyweddeo, olaba kikutteyo. Ng'agenzemu eyo life, agenzemu opposite gundi n'anywerayo. Olina gw'omanyi. Buli omu ajja n'awunya bunya n'agenda, n'awunya bunya kasita amanya n'agenda. ekituufu kikyoli. Kasita amanya nti ono yankuba yannimba. Tadda. Bizibu ki abantu ababeera ku social media okwo ne balimbirako obulamu bwe batera okusisinkana? Like kati nja kubaako kyekubuulira like nga ku bannyinaffe baganda baffe naddala ab'obuwala bangi agenda n'obalaba nga n'afuna relationship n'omulaba nga ashabada yeeyagala abikola biki abawa update buli ssaawa. Kano ekiseera kituuka nga takyasobola maintayininga ekyo. Ogenda oyabaga odi bamulaba nga yabeeranga wano nti yagenda Saudi. Aba bafunamu ne ku budde najja mu woteeri ey'amaanyi ng'eno najja neyeekusiza ku entebe emmyufu neya bbulu naga nanoonya eya guliini n'agenda n'akyusa n'addako wali n'agenda n'abitereko omulundi gumu. Olunaku n'ateekayo ekifaananyi ekipya. Ssewannaku ennawannaku munange yettira bwereere. Oyo gw'oli mu kwagala akulabe nti oli wa kabi. Agenda kukulaba nti oli wa kabi naye agenda kukulekawo ng'akitegedde nti toli wa kabi. Naye stage eyo si stage. Mbadde ndowooza ebintu ebimu bya stage nti at a certain age in life olina bipolar. Time netuuka you grow over them, you proceed on with life obiyiseeko. Obadde okimanyi nti kati ensi eno yatuuka ebintu ebimu tubisoma. Ebintu ebimu tubisoma n'ogamba nti eno stage omuntu bw'agituukamu ng'omanyi by'ayitamu. Lwaki bakikola bweri? Ensi ekulaakulanye okwetaasa ebizibu ebinaabaawo. Waliwo abeera mu eyo stage n'alemerayo. Waliwo afeeginga obulamu n'alemerayo. Nga alina ekitu kyeyayambala n'akiremeramu takyasobola kyeyambula. kati munansonyiwa bebawulira nti yabbye sente za munne yakoze bw'ati kubanga alina obulamu bw'ayagala asitandinge bw'atakyasobola bwe yayagala amaintayininge nga kati ebyaddala bugaanyi takyasobola nga option gy'asigaza kubba banne kubanga ayagala kubeezaawo obulamu buli. Buli obulamu obulimba bulekawo. Okay. Kajoni, if somebody asked you, are you a good person? Nze ndi muntu mulungi. Straight. Few days ago somebody Mutima was sitting a water down. When najja wano, can let me bring the statement in that way when najireta. Tubadde n'amawulire mangi, tubadde n'amawulire ga alien scheme, tubadde n'emboozi zibaddewo nnyingi nnyo.
and nalina ekirooto nti nja kuleeta the faces of Kata as far as entertainment is concerned. Tutuule awo bampa opinioni zaabwe ku bigenda mu maaso mu entertainment industry. Naye nga bw'okubira ono agamba nti naye ono waaba yajja nze sijja. Sooka okoleko oyo nze sibeera waali. Kajoni tabeera wali mutima. Kituufu nnyo. Kanaabe tabeera wali mutima. Oba ye Kanaabe abeere wali Kajoni. Muganda wange nejo nali naye. Obeera naye. First of all, bwe namubuuzaako bye namubuuza yaŋŋamba nti ekisooka yasooka mu Kata. Which is okay. Ekyokubiri, when you came to Kata, he helped you. How? He helped you to start. I don't know how he helped It's you. okay. Yes. Bw'amala okuyamba okutandika, then n'okulanga abasajja Abaganda abafa aba bulijjo. Nodda ku mugongo n'omutandika omukwabula kata kwagala kumusibya. Ekyovu recent ekyasembye tekyakumalidde wagenda n'ojingirira amaloboozi ag'omukazi agamba nti yafera n'ogateeka ku mutimba. Kiki? Kati ensonga eyo manyi nga bwe gambye mbuuza empa buli omu ekitiibwa. Mutima yanvuma nga ze kyenkola kutunuulira byamu. Nga bwe gambye nti nze TikTok. Nga tannakuvuma ki ekyabawo because mwali mbadde cut piece. Nga tekinabawo ki ekyabawo nga tannatunda kuva. Kati ng'omuvubuka eyeezuula. Bwe nkimanya nti Simon tekigwa. Bino bya ddala nze Simon sigenda abeera naawe nga togenda kungattako. Kazokizuula nti nze ne Simon tekigwa. Muga Katonda muggulu Simon nkuvaako. Okay. Kati muganda wange oyo saalyagadde nnyo kumwogerako naye olw'obulungi lw'abantu abali ambeko kyenkutangaaza ku nvubuka yenna obeeko kyoyigamu. Nze ne muganda wange twale mukwatagana. Janvuga nzira si gye nzira. Nina professional. Nina omulimu. Simanyi oba alina professional. Nga nze omuntu agenzeeko little bit up oba kkiriza gana yansookawo wano netenze nina connection nyingi nnyo okusinga. Bayitayo n'ekino nze wano Kata nsiiba ku Instagram ne Snapchat z'abawala olw'omulimu gw'enkola tebanzija. Era oli avuga n'ava ejjini n'ajja alabo Johnny yanyo yafumba. Muganda wange namuguza ekirowoozo ekyo Ekyokutanga okufumba. Nze mbeera okumpi naddala nga mukwano gwange 99% bakola byenkola. Like simukaka ninkulaga ekirungi ekiri. Omulaga ekirungi ekiri mu ekyo kyokola. Beekanga bazze gyendi. Okay. 99% bonna abasinga tuli mu layini ya kufumba. Nga mukwano gwange ne mugamba ni nza kukutwala. Era kasente kalungi. Nga alasita kirungi nnyo. Ne mugamba muganda ng'olwaba oli wano. Olina ennamba following. Naye omwezi bwe guggwako following ekyuka ntumane. Olina kyogattako wali kasawo. Nakuyogera ku kintu ekyo sente yakabuse. Ate ne mugamba kati omanyi tusooke tuve ku bantu tubavuma. Tuusa kakkana mpola mpola. Oyo omwana bino saali byogera. Najja wano nina mikwano gyange. Nze TikTok yansookayo oba bagamba. TikTok yansookayo Kata. Nti face yange yansookayo Kata. Ogenda otuuka Kata nga abantu bakumanyi nga tolinnyangayo. Ate abalinako we bali. Abalinako we bali. Oba okitegeera. Kuba nja kukikutangazaamu naawe mu maaso. Wano abaana abasinga omanyi TikTok eyo ziri gundi bbiri. Ziri bazitoba accounts ziri bbiri. Waliwo personal ne business. Yes. Business erina we kutwala. Personal
erina weekutwala byokolera ku bizinesi tusobola bikolera ku paso tukinze akawunti yange yasooka ate ng'abantu weetadde bantu ye muntu gw'otuula naye n'akugattako natuukanga mu bifo ebimu nga hoteero zino mukwana nga kuleewaze ndi wano ndi manager nkola bwendewe jangu kumitinde naye nga nzija naye ninaani kido nkonekutinga olwo tutandika omulaga abantu banjuli naye naakajjawo twakola sente nyingi nibadde nkulaba n'akunyigayo n'amunyiga kati ngenda olaba walayi muganda wange tujja so anasonyiwa munasonyiwa yeyambula nze nwana muwolereza bw'amala okweyambula gwawoza nze nwana kuba bandabanne ekyo nekiggwa n'avuma oli bagamu bulira gw'oyita naye bulira empisa zo labi wange awo navaawo ate nze saakeera nkya ne mugamba mugana kite obulawo nali ndyawo ndi ku mulimu genda olaba vidiyo empalabula nalaba sikyasembera nnyo mwalekerawo okwogera waddamu okugenda okulaba ng'akwereekereza bigambo nga bwegambye nti nze saala nnyo bintu byakufeekinga bulamu waliwo omuvubuka eyaleeta embiranye yagenda n'alwala manyi nali naakajja wano nayita mu bingi bavubuka bonna bampisa mu bingi kuba entambula yange si ya bulijjo nzija yange wano teri yali asobola kikkiriza nti omuntu asobola okufuna ku tiktok nakolera ebyo byonna basinga nga bagamba oyo mbega azze kuwa baana bikata butwa omanyi bo balina feesi ze baagala bw'oba ekafeesi akalungi akalaalo nga kano balina gye bakuteeka bambega bawenaaleemu nayisibwa bubi nnyo mu mbeera eyo kati waliwo omuvubuka yagenda nampisaamu eggaali nga bw'okola interview wano omuvubuka gwe najja twogereko embeera y'ekata nambuulira nagamba abawala b'ekata omuwala abeera omu n'ayagala bavubuka nga neteekayo vidiyo nebatabula wazze kata ozze twononera kata biki kyakyogera nti wajja empisa z'e Dubai n'ozireeta wano eri wammwe buli omu malaaya ensi mwagifula y'abamalaaya kati oyagala kuleeta ensi ento kata ogibrandinge ekifaananyi kya bwamalaaya ate ng'oli mupya kati ngenda kibrandinga nti nze ndi musajja ndi mukazi kisiri byonna yalina okukunyonnyola kati awo wewava embiranye omuvubuka nkolera vidiyo abavubuka beesoma bano begambye bafeeke matiriya abayerimbalimba agenda akola live navuma kyefu batugambye sebo nayogera ne ssente oba yazijjawa nti zenfuna nti gwe ofuna 10,000 nze Dubai nze buli wiiki buli mwezi nsuubuza omutwalo gwa diramu ng'asuubula engoye okuva e Dubai ozireeta wano mukwano gwe katonda ono nga ate ne kino kankigambe saimu waliwo abantu mu bulamu nga tebalwana nabo nze ndi mukwano gwa Katonda tosobola lwana nange n'omalako eyalwana nawe yakola atya eyalwana nawe yabaaki munaye nina okukkiriza kwotamanyi nakumanyi nina okukkiriza diipinini nti Simon ebonkola eki nzikiriza nti Katonda yakundeetedde olwo yakunsembereza agenda kukiggala nga sirinamu yadde doubt wayita meka nga omuvubuka alwala omusuubuzi waffe omusuubuzi bampita ayita bulagi wange mutima kyali wange andaba status nti ayinayo kyayina omusuubuzi w'eggwanga mulwadde mukwano gaffe bagenda mulongosa biki kituufu kino mukono yadde yali mukwano gwa esaamu mayo kyebiri nasedikira mutima amugamba kituufu omusajja mulwadde tuni omusajja mulwadde era bw'oba olina kyolina tukole ki kiweereze nganze ayagala oyigiriza eggwanga si balikodinga live nga nvuma nakwata vidiyo ankula fedinga obulamu kiki kibi omuvubuka ono yabadde wano jjo ng'agamba ki
musuubuzi asuubuza mutwalo era akolesa mutwalo essaawa eno posti yino n'ayina 10 bajagala wafuna abafunyi kakisa muganda wange si omu bangi wafuna kakisa ogamba katonda wange kinayagaliza embazi kibuyagaza so omu abalala badda nayo nno bali Uganda. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudeliveringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0414 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiisa. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga. abasinga okumbeerako ennyo nti ndeka so kati gwe kati omuvubuka oyo yaleeta obuzibu asindikya mutima ng'alayo omukwano gw'okuyagampoledde nze sinasaba ku ssente so omukulu mutima naye yali ayagala kuba omusajja kampani yamusasulira omutima waalaba omulwadde naye ng'alabawo omukisa gw'akasente naye wakiyo omulwadde yakkiriza omutimba sayaye anti babeeramu balimba bafeeginga life so okuva olwo ne mwawula kati awe waaba embiranye kajjoni bejebeje naafuma naawemula buli kimu ekisingira ddala okwezija ku mwana oyo okugamba nti nze naye katwawule yagenda n'akola vidiyo ng'avuma abakyala kanjogere beti ng'ayogera ebitundu by'abakyala ng'avuma maama wange vidiyo maama wange n'aginsenda nasiriira kuba bo tebaswala ng'era akyali mu lutalo lwakuvuma ggwe ati lwakuvuma nga tomuddamu ndoza abatamu abaagala beere bwe bati ate jjukira nze nkwata sappule yange salimu bwonvuma osabawo obusabe nze ndi musajja mukkiriza ebyaddala ebyallo katonda ye ne mukwekera n'akusasula kati awo nze okuva olwo ne ndayira engamba nfunye n'omukisa olwo tukide ate waki omupangira bw'oba wamukyawa wamuvaako waki omupangira abantu okutuuka okumuyita omufere nga talina gwe yali aba Simon ye yennyini mufere lwaki muyita mufere kati okola otya video n'ogamba nti waleeta kajjoneka muwandeeta
omulimu gwe nkola gwe togwagala oli nasa assistant bali bulungi sigwakola bw'aba yagambye gwakola munnaye n'agaanira wanga yagambye gwakola lwase mumuwulira ng'akola mulimu ngambye nti nasa assistant kantabule kata ng'ate nze nyenaatero gifuluma tosobola kutabula kubeera ne bw'otabula nze no nsirikawo obusisi ne bwanvu nga nanfiirako sirimuddiza nti bba odiyo y'omukazi yali akaaba olwa ssente ate omu ozijjawo bakusangawo ziku nze nga bwe gambye nasalawo peji yange gikozesa ebyo ebigattako nkyebaza Katonda era mbikola ne bigattako njagala nnyo okugattako sayima so oba oli awo oli najja ng'alina kye yeemulugunyaako nze bintu byange kuva Dubai nze ndi musajja mumativu Katonda bwe yakeera nampisaawo nampaako kyampadde njagala nnyo okugabana n'abaninaange nakwatanga ezange ne ngenda nengabira ku bannange abali ku union mikwano gyange ne bafuna interest nabo ne bampa nenzijja nenkola obawa kati bajja balaba byenkola era ne bwe najja wano nensigala nga ntwala ebintu byange mu maaso basimuwa yena akola ebibi bangi Simon Somu olina kudda ku musajja bizinensi ye oba ekyayamba kubanga yaŋŋambye ayamba ku baana n'abafunira biza ne bajja ne beetetenkanya alageyo nga basatu kale omu nti wuno namule saakimubuuza nga ze nakoze ensobi wali mubuuzisa just alageyo omu agambe nti wuno namule Simon leka nkubuulire muganda olaba wazze wano abaana abayita abaana abazanya buzanyi bano abapa sente z'abanaabwe olabye sente zimi sente zitawaanya nze nasula ku rooftop ebbanga lyesimanyi nga sirinaamu lwaki oyo asula ku rooftop essaawa eno bwe maaso omwogerera simwogerera ng'asula ku rooftop waliwo agent yabba sente lwaki sikwogerera abaana bangi baliyo tebalina ddoboozi kati ogamba nti joni nfojinga nti eddoboozi nga gwe kennyini oyogera nti olwo nakubba ezo oyita Katonda oyita gundi sibo tebaswala mbolaba kuba tebabagamba atyo so nze besirikola Simon sawa mwe mwakola bwe muti kati oyo sirigatta naye anansonyi tetuligatta naye nze muwa ekitiibwa simuvuma sikola ki naye nze siriddamu gatta naye paka nga yeetereezeza n'amanya ekituufu kati kukola byebyo nno ebyo nalowooza nti kyogereko kuba yazze najja n'ayogera tekijjabba kirungi nnyo ngende nga ku Kajoni naawe tukoze eki kakati oli waddemba okuwuliriza either interview ya Kajoni n'owulira nga bw'owulidde n'ogenda n'ekuya muzitima n'owuliriza n'otwala kyokoze kikyolotutte ate embeera neyinza okuba nga tetambula. Talking about generally now, nsobi kyesinga okuleetera abaana okugwa mu ba agent abaana abo bano abaana abafekinga life baleese obuzi batya naddala ku app eyo kati app eyo eriko TikTok omwana gyalaba Kajoni yeeyagala naye ng'ekituufu Kajoni bye yeeyagala ayiiya biki ayiiya biyiiya kati ajja kujja abuuze Kajoni wajja otya jjukira okukola ebyo byakola atetenkanya biki ajja kwekanga akutetenkanyiza ng'ayagalako kati awo weva obuzibu buli omu agent kuba alaba oli mu life nnungi okyege alaba oli mu life nnungi ajja kutuukirira akugambe njagala nange kola bweti gwe wakikola naye leeta ssente bwezijja zikolera ng'ate nawe oluusi tolina kyokola awo obuzibu wendaba nga we buviiridde ddala
So omwana yali eyo nga yandyagadde okujja yandikoze atya yandiseewa yandiise mikono ki Simonze nina okukkiriza kuyitirivu ate nga byagenze sikaka nina engombo gye nkozesa Mukama tama mugumiikiriza Simon bwekitegeera kwata mpola olaba bw'ojja ne kampani eyo oba ne woddukira okusinga okwesiga sigaana muntu kwesiga muntu naye nze nga nze nkulikomendinga ku kampani olw'ensonga ki oba safe obaako n'owootadde oluba nti wano we bigaana at least mama nja mukubira agende ku office bammanji bankime naye kati omuntu gw'osaze ku social media tomanyi waabwe tomanyi n'amannya ge olw'okuba nti akolera ebinyuma agenda kuyisaamu eggaali ogenda kuddukiramu ndaba nga kyekyali badde kikolebwa oye Kajoni tubadde mu kata wano kyandibadde si kya buvunaanyizibwa kimala okuyitamu nga tetumugonzeeko so omuntu waaba ayagala ayiseeko wano mu kata ayinza kuyitawo wanalya ku kuzeyo nagiryako Actually, branches nyingi kolera era nga bayidawo omuntu yenna ali eyo oyagala kuyiga oyagala knowledge mu kiyungu oyagala ku buildingira menu buildinga menu nga olina restaurant yes oba oyagala kwebuuza ndi musajja mufumbi nakkiriza kufumba nekifuula kali sobola okuyambako ne tukwasaganya ffenna nobanga okola ki oyiga nawe ofuna ekiddako soba otuuse wano ekkatawo oyo oyagala kulya ku pizza yange osooka onkonako nitulinkinga app nenkukolako emikono kale neyanza webale kufisizawo kadde nze tugenda kubanga tusikawo nako olwaleero era bulungi mweraba